Olikayo nnyo mukuumulamu okwo nkyali Sava Kini Mayanja Delta TV tukole tukuweza tusinzira ku mwaliro gwa 2 kizimbe kya Ssaabasajja Kabaka ekyamuganzulwaza ekatwe mikwano gyaffe tutambula nabo buli ngeri yonna abalanga ku Delta TV sirema kwebaza Central Bank our banka y'Ekereziya banka ya Papa n'ebisinga kaawo banka yo ya Mama Maria katitola ba Central Bank tekula Mama Maria origin yayo giraba yatandika wansi omusingi gwayo mugumu tewaliwo confused tewaliwo kavumbeera so mumbeera bwezityo Central Bank our bank gwe buli wotambula wonna noonya awali sente agent omugambe nti nze ndi wa Central Bank akantu kenka kano ka sente bwe kati tozunga na sente bajja kusala ensawo bano mu Kampala abantu ne ku independence basiba n'ababbi tebawumula ne ku independence bakola bo bakolera mu nsawo zaffe waliwo juzi gwe baalaze omukyala bamukwatidde mu taxi milioni 12 ozitambuza ki mu taxi nga Central Bank weeri ne bazitwala ne bazimujjako bwe duka ku sente agent wali na tete ngoba oziteeka kati bakusanze wano kusoma musigula kati esente opapaki byogwenda okugula ogenda kugula wali eri waffe wali eri ku ngano ogenda kugula ngano obadde Kampala kusuubula esente ziteekebwa wa sente agent wali na tete duka misino tuke mu Kampala gende wa sente agent wali omugenda nti akati sente zino zomonzigirayo mala okugula n'engoye n'ebitabo byabwe n'ebiti nzireyo nkole kino fine. Centenary Bank our bank aba agent bali buli wamu wonna so duka misinde cent agent ate ku simu yo Airtel ko tambuliza buli kimu nyiga ku tika ko sente zo nakugamba kuliko n'okwewola newola yaka sente n'okazizaayo buli kimu tugenda tukirongoza tukigonza nga tetunateeka mbya menta so kana tubigonza naye ne ya menta twaga tubiyingizeemu system tuzikole nga ziti compatible ku byaffe ebyawano menta obadde ngamba nti tulina bye tulina okukola ne twabibuukako ne nkugamba nti tulage ku bimu ku byabula byobwa nti bino bitwabisirisa twebakirawo tutuuze bubwongo nibyo tukoze tulanga amama temutuuzeza bwongo kati mugende maaso ne kino mukyuse enseno. By the way tutambula ekyo kikulu nnyo kulina okumanya nti tutambula era tugenda mu maaso naye ekitu confusing enye ekituleetera obuzibu yengeri gye tulabamu ebintu mu bwongo bwaffe tulina okwegendereza obutabeera nga tuli confused tuli naaga bw'obanga olabye ekintu kirabire mu perspective ey'omufirika nangeri ki gye kiyinza otuyamba okugenda mu maaso bw'oba olabye ekintu ng'okyagala kitwale ng'omufirika bw'oba olabye omukyala ng'omwagala nga musiraamu ng'oli mu kristaayo mutwale nga mufirika tomutwala nga wa ddiini eno kubanga eddiini is accidental. Embaga ogirabye embaga okwanjula okuli mu nsi kusaanikidde emikutu gyonna okwanjula kusaanikidde emikutu gyonna kubanga Leema ayanjula dokita kati tubeera mu kavuya kati tuli ku ekyo tuli awo mbaga okwanjula oli awo tusino kuga nti kati olaba obujojo buli mu nsi eno kati omwana wa Kenzo yakozenga fulawa gaalo nga batwala mama mubi kati ate waliwo obuzibu ekyo kituuza obwongo si bwe biba bizze tubitambuze nga bwe biri okugenda mu maaso kubanga bw'obeera ng'oyuugayuuga obwongo bwo kasita buba confused era ajja kuba weetoololera awo ng'embwego b'omukira naye nga togenda mu maaso kati kyevolaba tugamba totuuza bwongo mu bwongo muno beera nga weegenderezanga nnyo kubanga kati tuyinza okugamba njagala kukola bizinesi abantu mbongezeeyo kale mbadde bizinesi mbadde nfuna 20,000 buli kintu naye kati kanyongezeeko 3,000 kano oyingiramu ekirowoozo nti ate tobabbye eddiini egamba obabbye kakati ogenda okulaba nga eddiini ekulemeseza okgenda mu maaso ate nga eddiini tekitegeeza mbu oba obbye oba okola bizinesi okugjako ng'omuntu omukalabudde n'omugjako 5 ku 100 naye bw'oba ofunye amagoba 2 ku 100 ate waliwo buzibu ki kati waliyo ebintu ebituziyiza okgenda mu maaso ate ne tubeera awo nga tulwana ffekka kati era omuzungu atega obubadi bungi ayinza okukatega mu by'okusoma ne mubeera nga mwe mwennyini mulimu omufirika ate nga mulimu n'omufolo omufirika nga mweraba banjawulo ate ne mulwana obwongo bwammwe
n'amaanyi ne mugamala nga mwerwanyisa mu kifo ky'okugenda mu maaso. Atuteka obubadi mu by'ebyobufuzi. Netwetulugunya ne twerwanya netulemesa omuntu omukola kati ne tugamba bano si balungi bano si babi ate nga Uganda yaffe ffenna. Kati ate mu kifo kati abazungu obalaba ne bwe baba beesise kati laba engeri gye basika Trump. Naye ebintu bigenda mu maaso. Ono n'amugamba twakulaba wakuba essimu ewagundi ewa Forensic wakola bwoti ne bwoti ate munene namugamba nedda kati namugoba lwa nsonga bweti ne bweti. Era original Africa leadership ey'abakabaka baali bataddewo absolute nga tomubuuza akuwe direction obeeraawo paka ensi lwekula kubanga nga balaba okwesika kuzibu. Naye kati modern eno gye tuyina bwe tuba twagijja bweru tuyina okuyiga abeeru bwe bakikola tukituuze na wano oba si kyo tusalewo tugambe nti no bakabaka bagende mu maaso. Kakati waliwo ekintu ky'ogambye nti ani alina obuvunaanyizibwa okulaba nti nensi eno ekyuka tutambulira mu direction eno. Kakati omwana akira ku makya kati nayiyiza Rolex otyo nayiyiza okukola kiki nayiyiza tukole oba ebyuma bwe biti ne biti. Ani alina okuyambako omwana oyo emmotoka eremedde makerere twagala tukole emmotoka ennyingi ziwere. Ani ayinza okutuyamba emmotoka ezo ziwere. Kakati leve etuukako kati eyinza okutuyamba ennyo ng'eya China oyo omukulembeze Mao zendongo engeri gye yakyusaamu ensi bamuta Chairman Mao engeri gye yajja n'alaba ekintu n'agamba kati kinsuseeko ku bwange ne kati kankiteeke ku leve eno ffenna tugenda bwetu tukole kino. Era n'abatwala abantu ogenda okukakkana China ng'ekyuse ku leve eya waggulu. Omukulembeze alina kinene nnyo kyasobola okusalirawo ensi ye okukyuka. Kino njagala kikyuke bwe kiti n'agamba values ze zino zenjagala kati netuzigoberera ati kati values tetulina kugamba abantu nti mukole kino. Oyimira bwino n'ogamba tukkiriza mu values zino buli muntu alina okubeera enterprising buli muntu alina okubeera patriotic buli muntu alina naye ng'ebintu ebyo ebyogerwa birabika nga n'ababyogera babikola so si kunyumya binyumye. Eyo leadership. Naye ate ku level eyo osobola n'okuteekamu omukono ogw'ekyuma n'okwasisa abantu ogenda okulaba nga abantu bakyuse. Kati aliya Mao yasanga China nga they are traditionalists they are also communist oba socialist bali socialist bali communist nga bali capitalist nga betabuleta n'atandika n'aleeta concept eya socialism ne market economy n'agamba nti ate obukulembeze tutambulire wano naye n'ayigiriza abantu kole n'aggulawo katono ate nga bwaggalawo naye n'aforcinga abantu okugenda okulaba n'akozesa advantage ya population gye twogerera kati China eyina satellite cities zetandika yayizaayo egenda kwekolera omwezi ogwayo boti bakyagala kuteeka security lights mu makubo bagenda kukola ekitalo ekyabwe mu bbanga nga kisobola okwaka mu kibuga ekimu nekimanyisiza abantu nti omusana weeguli n'emisana. Kati sente bayina naye okutandika yaggulawo n'agamba ne tulina population yino abantu ne baleeta ebyaki industries kati ate efulumya ate bannansi bafuna sente kati ate bwofuna sente purchasing power nnungi nnyo okukulaakulana. Kyova olaba mu Uganda ekinaayamba ensi yaffe ogenda mu maaso abantu okubeera independent kwe kubeera nga abantu buli muntu economy emunyumira ajja kwewulira mulinga yeye ate nga bali enterprising bw'obeera ne sente nga bava kyannamukaaka bw'omala okulaakulana wano kyandibadde kirungi oddeyo kyannamukaaka okulaakulanyeeyo otekeyo kyotaddeyo ate ne gavumenti ng'etandika efune I believe so much nti nno ono oil ajja bw'atabeera kaasi ayinza otutwala mu maaso kisoboka okuba ekikolimu of course tusobola okufuna emitendera tugeze bano bogamba policy makers
abali waggulu abatubagira amateeka n'abatukulembera nibaga nti nedda kati mumanyi tukole bwe tuti regional specialization naye isobola tuyambako abawano mulime bino abeno balima ki oba balunda ebyo ebintu mwebiri mu bitabo by the way netebisiba mu ebintu mwebiri mu Uganda mwebiri actually we are in the right path kati nga bwolaba Uganda eno bwebanga yakulaakulana infrastructure nkulu nnyo kola oluguudo nga bwe batugamba mu gavumenti tukole Jinja Express Highway tukole train standard gauge railway ngekuba Tororo nekuba e Rwanda nga nsobola okugenda e Rwanda nenkomawo mu ssaawa emu nze njagala congratulating a government okuleeta Uganda Airline okugikomyawo kubanga airline eyo ogiraba ekintu kikulu nnyo era bannayuganda abali patriotic eyo yandibadde yaffe tugiwoomerwe because kiba kidda waffe tuli mu kintu kyaffe ate tosobola kaono yaje no it is ours kasiteba nga emanagingidwa professionally ensi zonna ezikulaakulana zibeera n'ebintu bwe bityo ebiyamba ensi okugenda muki mu maaso kakati abakulembeze naddala kati nga government ya His Excellency President Museveni bayina kinene nnyo okukyusa ensi okuteekawo ebyo byetulina okugoberera ate nga okubiteekawo birina okulabika mu bo kati ate bwe birabika mu bo bw'obifoosinga mu bantu abamu baganda bala ne bakkiriza naye oluvannyuma batuuka ne bamanya nti kino kituufu because omukulembeze sometimes you are moving people from where they are to where they are supposed to be obajja we bali okubatuusa we balina okubeera abamu tebamanyi nti gye balaga walungi naye ng'oli fair n'abaana ba Isirayiri Moses bwe yabajja mu Emisiri bwe batuuka mu ddungu enjala ne baluma bamugamba nti watujja ku mmere wa Falaawo mwali tuleseeyo wenjani batukuba n'emiggo ne batukuba naye nga tebamanyi gye balaga ate waliwo okwesiima okwenkomeredde kati abakulembeze baba bakoze ekintu ekyo naffe era mubakulembeze omwe muli ideas ezikyusa obwongo bw'abantu oyinza okusanga omuntu n'agamba maama akanako nga kafaananga omuzungu gyobeera omuzungu ye mulungi ennyasi oyinza okusanga omuzungu ng'alina ennyindo eva wano n'eno n'ogamba nti ono naye mulungi lwaki togamba maama akanako nga kafaananga ka black beauty kati ate laba oli yeyita bad black era lwaki black beauty lwaki wanonya bad black kakati President Mugabe yagamba omuddugavu tajja kubeera ng'ali liberated paka lwe banaakyusa bw'oba ofudde oyambala black twambaleke ku byeru sitaani wa black kakati ebyo tetulina bikkiriza oba bagamba sitaani wa black for us tetuli sitaani tutambule nyumiddanyolwa lero President Museveni adayogera ayina ekigambo kyagambye Katonda abalaba n'ensonga eyo mutwale ekigambo ekyo nga kikulu nnyo era nsanyuse nnyo empulidde nga President akyogera nga Mukama Katonda President akimanyi Katonda atulaba Katonda ajja tubuuza twakola ki muno mu nsi twateekawo ki amagezi ge yatuwa twagakozesa ki Katonda atulaba ffenna kati abatukulembera mutubuulire kino tukikole kitutwala wano abasegeya tugende kino tetukikola tukiveeko kati ate mukulukiini nedda omukulembeze tagamba kola kino omukulembeze ateekawo mbeera omukulembeze n'akuwa system omukulembeze n'agamba zino z'empisa ze tulina okutambulirako n'agamba Uganda keriyimirira oba National Planning Authority netubuulira values 5 mukulu Kisamba Mugerwa ze tuyimiriddeko Uganda ejja kukyuka batubuulira strategies ezokulaakulana era one of the strategy yali infrastructure development endala kunoonyereza endala industrialization naye tebakilambika bulungi kutubuulira values bwe boogera ku value nti ey'obutetenkanya eya enterprising kati bw'oba oyogera buli muntu atetenkanyiza mu levo ye mu kitalenti ye mu kumanya kwe kati awalina okubeera streamlined tulabe nga tutambula kubanga okubeera independent
oteekwa okubanga mu mind oli free to think nga n'obwongo bwabuta nga bwetengere nga totya na kutya kati nze I'm free to think I'm free so oli independent I'm independent nyina ewange nja bulungi I have a clear thought nsobola okulowooza byenjagala nsobola okulibaletinga abantu bange abasobola kakati abantu bwe babeera free nga tewali kibakubako nga oba supportinga bu supporting they maximize their potential bakola kyonna kisoboka bemalayo nabakola ne bemalayo ebintu byabwe ne bigwayo ojja genda okulaba nga abantu batandise film industry nga bwe baba ba actinga kiva mu bo original ne bazanya kye bali kakati olaba we want to congratulate Nakai mwanyinaze Halima Nakai ne gundi omukulwani Chipitegei awinize nekati Nakai nosoma history ye bambi kuva ddamu Dusi abeera n'abakochi n'agamba lulibalumu kati yakikubye era yanyumidde kakati oyawangudde what yesibendera ya Uganda nanyenyaga kakati kansoke kubulire omuntu yenna nga azudde kyali from the beginning tinze ndi mulimi ze ndi muyimbi ze ndi muddusi eyo gye tuyita independence n'akulakulana n'ayitinga ku nsi yonna n'oyabya kati ogenda okulaba nga omuntu bw'ayitinga ensi yonna aba afuuse product ya nsi yonna ng'ensi emugabanako kati twogera ku film industry bw'oba oyagala okubeera independent sooka weebuuze firimu kize tulaba firimu industry Uganda kati ali ya America yali efuga nga tulaba Hollywood Vietnam Swazinika kakati America ogiraba bwekendedde kakati tuyina West Africa Nigeria byakuba kati Nigeria kale Nigeria kale because that is an African product naye ate Nigeria nayo byatugira byali bireeta omuntu abamutadde mu chupa omuntu afubutuse kwegamba ngolaba bi promotinga dogo era waliyo neyo university gye nalabye ewa certificate mu byobulogo nja kikubuga mu Africa certificate mu bulogo kati aba Nigeria filimu zaabwe by the way zaali class naye bw'oteekamu ebyobulogo ebyaki ate ebyo bitwonoona ne bituza ku level ki endala mu kifaananyi kikadde kakati olaba Asia etukutte kati tuli mu Asia abantu balaba Filipino simanya sonsinso naye nga what is there which is African era omwana bw'alaba filimu ezo obwongo bw'omufirika buddawa era ze filimu ennungi era mu kiseera kino ng'olaba tuli mu Asia erumba nsi yonna mu byamakolero naki n'akazanyi ne mu filimu era ne tuleteze omwana tumutegeeza olwo nti agende mu Asia kati wuliriza omufirika atali original is swayed babuyoola buyoozi n'otundi bayuuya buyuuya tuvudde mu America kati tugenda China tuvudde China twali Japan katuli Philippines abalina filimu industry mu Uganda temusobola kutandika kutuula kuyiya bufilimu obusikiriza kubanga nze lumu era naguno omulama nja gwogerako ogono omuvubuka ayimba ennyo mu Tanzania ennaku zino Diamond something nobody yali akirowooza nti omuntu osobola okuyimba oluyimba Oluswayiri nerutunda ensi yonna n'owuliranga okyamuse n'omwana ayinza okuba ennyimba mu Luswayiri n'owuliranga because is original kati most people bagamba mbu bw'obeera nga Abanayuganda tebaagala firimu za Uganda kubanga temuziteekamu temuli original yensonga tetuzaagala bwe kibeera original kinsipayaringa bakikole batya bakizanye nga kiva mu bo kye bali wano bwe kiri mu nkugambye bamastering art nde wali oyo omukulu omugenzi Paulo Kafero namulabako naye Paulo Kafero nga ayimba nga buli step gyatekinga oseka busesi nga drama himself yenanga yakyambala nga ali original ne kati wali abantu abamu abakola filimu n'atunulira ey'Ekinigeria n'atunulira ey'Ebuga n'addamu kyekimu
tunuulira firimu genda tuula wansi like emyezi 5 genda mu kibira tuula yiiya ekintu ekiri original nga kipya nga kyanjawulo nga kitwala Uganda okugijja ku level emu okugituusa ku ndala. Waliwo nali mbuuza ne bagamba ani yabagaana okuzanya firimu ya Gipiri ne Rabongo oba story eya Nambi n'ekintu ne Walumbe nga beego emisinde kayikuza go Walumbe ani yali agirabyeko emboozi eyo yafiirawa lwaki tukizanya mu firimu naffe tuwana obuzannyo obutambula mu mbeera eri origine yaffe wano kakati olaba waliwo conventional wars engeri abaddugavu gye balwananga and by the way tulina okuyigira ku ba South Africa despite ebizibu byabwe naye okulwana okuva ku bazungu ekyabayamba badda ku originality yaabwe ne bayimba ne bajjukira abajjajja abo abalwana naye ng'olaba singa bagenda ku muzungu nga omuzungu tosobola musobola ng'ojjidde ku level ya firimu wala level ya TV ali wala level ya technology okujjako ng'omukonye waatali n'ovumula yakapya hit them where they are not kyombola banze nagamba bw'oba oyagala okuimprovinga tourism tandika city ng'ennyumba zonna za nsiisira the city eya grass Manyata bakumanyata gwe oyiya models zo nogamba the first estate ng'ennyumba ya nsiisira n'ogikola na bulungi n'enguudo n'amataala omuyindi omuwalabu omuzungu ajja kujjanga alabe site eyo obasoosi obaleseke ne kati abasinga bonna buli munnayuganda wa middle class mbw'azimba estate teri ajja zisulamu azimba estate abantu tebalina ssente kati n'olabanga ssente zonna ziri omwo ziteevuunya ate nga mu byalo we can create models ezikyusa ebyalo tuli mu kibuga because our mindset ezimbiddwa mind ya muzungu kyetuwulira zekyovula ali abagamba bw'ogaggawala zimba estate kituufu tandika estate tunda ettaka buli muntu azuule waliyo abazuula nga bali mu ttaka ne wabeerayo abazuula nga bali mu byakuyimba naye kati gavumenti bweba ekola models ekole models za njawulo eziri africanized nagamba embalala lw'erizimba ennyumba kalinanga efaanana ente olimbuulira bagenda kuleeta abalambuzi baggweyo waliyo ennyumba ey'ente mu nsi yonna kalinanga ya nte kalica yaffe tugikomyewo kalica kyoba olaba I think I like tujjeyo ebirungi kalica nkulu nnyo nayagala nnyo kunagamba akano ak'ebulange bakola eyo gundi ne bateekamu ebika byabwe netteeso bakole ebyo kalica omwo mulimu kintu kikulu nnyo ekiyinza otuyamba okugenda mu maaso kakati waliyo akantu nabadde mpookinga firimu omuyimbi yabadde mukongo ng'ayimba nagenza okujjukira n'alaga ekisanirizo ekyemiti okijjukira kyebagiranga abakyala nga bagira nengamba weya kyalagawa eyali abibajja yabaki tusobola tutya okugenda China okuleeta ebisanirizo ebyo nga twekolerera twandyekoledde twava ku byamiki netwekisanirizo ekyali ekyobuuma nga buwaji nno bagira kati obuwaji ate stiru yali ava bweru ne baleetawo ekya plastic kakati naffe ekyaffe kyabulirawo ekya kati olaba omuntu eyatandika ekisanirizo ekyo yali original era obwongo obwo obulowooza omanyi kati tetukyalowooza kati omuntu nga akuttira independence akufuula consumer it is only people tufuna byabali byetukozesa it is only people who are producers who are independent so bwetwata tulina kyetufulumya nga kyaffe wano tetuli independent at all kituufu tukyali bakonsumer era bw'oba olaba kati nze ndi wano njogera ebigambo mbijja mu nze ate nga mbirowoozaako ambireflectinga mbyewulira am independent bw'oba tosobola kukola kintu kyonna nga kiva mu ggwe toli independent katulina okulowooza ku ebyo mental infrastructure models za gavumenti
gavumenti bwegamba kale tukozesa modo neganye modo ki ey'ekifirika enetuyamba tumikisinge omanyi kwe si kubeera nga tuli ku modo yeka. It can be a shame for Uganda to be industrialized nga 80% si bannayuganda kibi nnyo kubanga industrialized era income bwejja efuluma bufulumi kati awo netugamba twempoweringa tutya bannayuganda okubeera nga balina bakozi ate bakola ebintu bannayuganda. President Musinzi yagamba sente bwoziteeka wano kikusanyusa singa mu buli site tuinvestinga tuba independent tuba original ate bwofuna sente obeera creative sente zikutuma nobeera creative sente zikutuma noyamba. Kati the issue of model, the issue of patriotism twakyogeddeko abannayuganda tulina okukkiriza mu nsi yaffe irrespective ebizibu byonna yensi yaffe ate mulina okukimanya nti bw'oba otambuddeko teri nsi nnungi nga Uganda yensi yokka eyina essi ng'otambula ebweru. Nzira bagamba dda Katonda tabangako mulalu okututondera wano atwagala nnyo tubeere wano. Bw'ogenda ebweru okufuna essi oyingira mu nnyumba naye wano oyimirira wabweru empewo nekuyitamu. Ensi yaffe tujagale era omuntu tagikukyaya irrespective of everything. People come, people go. Leader come, leader go. So n'ensonga eyo tujagale tetutuuza bwongo tukole nnyo okulaba nti ensi tugitwala mu maaso. Ebintu bino bikulu nnyo tubeere creative tudde wansi tutunuulire ebintu. Lwaki abantu bawumbanga ensuwa baagala sigiri? Lwaki bakola ekigaali ky'ejjirikiti? Lwaki babajjanga amaato? Lwaki babajja no bagita mwasajjute? Lwaki bakola ekinu? Ebintu byabulirawo bane enasaka nakoze omuntu. Lwaki abantu bakola emikeeka kirago? Emikeeka ebirago n'ebiwempe. Lwaki abantu bakola tanuulu? Omwo mwe muli original knowledge, African knowledge ejo tutwala muki mu maaso. Naye bino nga tukyabuukira ebyabannaffe. Naye bwe tunaaba tubuukabuuka tujja kwogeranga nti tuli independent ku mumwa naye nga mind ndwadde ate nga oli mwavu. Era omuntu ali independent omulaba atali independent abeera mwavu. Abeera buli kaseera agamba wumalu ye yandeetera obuzibu. Okolonialism ye yannemesa. Eddiini mbi nnyo. Ate eddiini tetujagala. Tali independent tasobola kusalawo nti kino kituufu oba kikyamu. Kiringa bw'ogenda mu kyaki oba mu muzikiti osobola okubuuza ekibuuzo. Kakati pasita oba imaamu okujjako ng'alina mwoyo mutuukirivu ayinza n'okuwa obutwa ayinza okuwa ekikyamu. It is you to decide kusinziira ku byayogedde kino kya mwoyo oba si kya mwoyo. Ne wali abantu kyonna babitwalanga bwe baagala ne babeeraawo n'obeeraawo ng'omuntu akusumba akuconfusinza obwongo ng'obwongo bw'oli bwe buli muggwe. Naye kamalize nakano twebaze baliida twagala okwebaza baliida abakulembeze abatuliberatinga babonaabona nnyo okulaba nti Uganda egenda mu maaso era tubeebazenga we respect them. Kakati naffe tugezeeko okubeera liberated tuliberating ensi yaffe n'abazzukulu baffe baginyumirwe. Ekyo yanza nnyo tuyanzege menta ebyo biba bingi nnyo tebiggwayo nga twamwadde olunaku ayinza okusula no ng'asomesa liberation asobola okusula no ng'asomesa byonna byonna buli kimu obwongo abusajjula n'abukola bw'ati. Mutukkirize tufundikirire wano tuwalekere eggandalo lya meefuga mwongere okubeera mu meefuga. Data TV tukole oluvannyuma lwaffe wano ekiddako twategese documentary si kazannyo kaliko ogambe era mbekyusiza mangu nnyo nga ndi wano edda mutusaasira akazannyo tekaliyo olunaku olwaleero tuli mu documentary ya meefuga. Ekyo kirungi batunnyonnyoleko tutambudde tutya wawe tutagadde tumanye history gye tuva kyavaawa tutuuke ku meefuga gano. N'olwensonga eyo tukole ki okutambulira mu meefuga n'ogenyumiririzaamu amaaso ku lutimbe. Delta TV egenda kukuleetera mbadde Sava Kini Mayanja menta mukama waffe Kino Bipo ne je byabadde mu byuma okulanga butambula bulungi. Producer waffe Umaru abaddewo naye okulanga buli kimu kitambula bulungi nnyo n'emikwano gyaffe Hakim Ivan
abalala batetenkanya ebintu bya graphics okulaba bitambula n'abantu baffe aba WhatsApp aba WhatsApp bali ku WhatsApp totuza bongo group weereza enamba y'essimu yo ku noti 772 960602 noti 772 960602 gwe weerezaako ffe tukuteeke mu gurupu yaffe tuteesenga nawe era omulamu gubaddeyo gyeguli abamu bateesezza mikwano gyaffe bali ku WhatsApp team yaffe mugende maaso ne bannamawulire baffe bonna gye muli mu nsi twagala mubeere nga muli independent mwefuga munyumira mefuga bannamawulire tubeere origino nga tusaka eggulire atewali kutya Ssaabasajja Kabaka awangaale.